okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nkulamusizza gwe muganda wange mwannyinaze, nkulamusa nti bwakedde. Mukama mwebaza atuwadde omukisa okuba nti tukyali balamu. Omwezi guguno tugutwala ennaku z'omwezi ziri 13. Mukama tumwebaza kubanga we bali bangi, yeebase nno ekiro kyajjo naye tasobodde kusituka kuva mu kitanda. Omulala yeebase nga mulamu mu mbeera z'obulamu, kati akedde mulwadde naye gwe oli mulamu. Naye nkulaba opakunkana ogamba obudde bukulese, tolina na biseera mbu bigenda kukola ki? Kuwuliza kigambo kya Katonda. Naye nze tekijja kuŋŋaana kukwaniriza ku nsulo ey'enkya. Ng'ejja gy'oli buli ku makya zino essaawa zino ku maliiri ku lutimbe lwaffe gaggadde olwa 3ABN Television Uganda. Amannya gange nze Ziwa Elia, omuweereza mu kkanisa ya Seventh Day Adventist esiŋŋaanibwa awo e Makerere ng'oyambuka oluguudo lwa Gaddafi olukutwala ku kasozi aka ssettendekero w'e Makerere. Naye wano mu makkati awo LDC bakazaawo lya LDC wali ekkanisa mwensinziriza era mwemperereza. Oba wonneetaaze nsobola okunnoonya ne bakulagirira. Nze Ziwa Elia. Nga tunabagenda mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe ekyenkyene ya leero, tujja kusooka tuwulire akayimba ako ak'enjawulo akanaatutwala butereevu mu kyokuyiga kyaffe ekyenkyene. Bwe tubane Yesu nga tumugondera, atuleta mu kkubo eddungi, tukola by'asiima abawamu naffe, era nabo abamwesiga. Tumwesige, tewali mulala wabula Yesu yekka, oyo gwe twesiga. Tewali nzikiza, tewaba ebire, omusana gwe gutwakira, okutya kuggwawo, tewaba kwekanga, abanaffe bwe tumwesiga. Tumwesige, tewali mulala wabula Yesu yekka, oyo gwe twesiga. Tukola lwa ssanyu naye si lwa nnaku, Yesu alituwa empeera, katube beesigwa, katumugondere, emikisa gye gibe ku ffe. Tumwesige, tewali mulala wabula Yesu yekka, oyo gwe twesiga. Tetunategeera kwagala kwe kwonna, okutuusa lwe tulyewaayo
kukulisizaayo mu kayimba ako nzikiriza nti kakuzizaamu amaanyi n'essuubi. Njagala okujjukiza nti ebyokuyiga byaffe byesigamye nnyo ku kigambo Musa kye yagamba abakulembeze n'abaana ba Isirayiri nga bagenda kugenda mu nsi eno ensuubize eya Kanani. Ekigambo ekinaavaayo mu bigambo bye ngenda okugabana nammwe mu nnaku ze nnaaba nammwe ogwe butaba na kutya, kubanga Mukama Katonda ali wamu naffe. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti abatidde baddeeka. Abatidde baddeeka oba abatiitiizi baddeeka. Katusabe. Katonda omulungi ow'ekisa nkwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okubeera nga tukyali balamu. Tugenda okugabana okuva mu kigambo kyo baganda bange bannyinaze abali ku luuyi luli nange ali eno nsaba okolere mu nze omwoyo we tumwetaaga akole ebigambo bino bye ngenda okola bireme okuba ebyange naye bibeere ebyo byotadde ku mumwa bwange olw'obulungi bwa ffenna. Okwe kusaba kwange okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ngambye abatiitiizi bakole ki? Baddeeka. Olunyiri lw'okujjukira era tukyali mu kitabo ky'amateeka olwokubiri. Ekitabo ky'amateeka olwokubiri ku luno tujja kuba essula ya 2 era olunyiriri lwa 8. Agamba era abaami baneeyongeranga okugamba abantu ne boogera nti muntu ki ali wano atya era alina omutima oguddirira? Agende addeyo eka emitima gy'Abaganda be gireme okusaanuuka ng'omutima gwe. Oluganda olwo muluwulidde anziremu. Era abaami baneeyongeranga okugamba abantu ne boogera nti muntu ki ali wano atya era alina omutima oguddirira? Agende addeyo eka emitima gy'Abaganda be gireme okusaanuuka nga omutima gwe. Okusaanuuka kw'omutima simanyi oba mu kutegeera. Okusaanuuka kw'omutima simanyi oba mu kutegeera. Bwe twabanga tukula era bwe twali tukula bazadde baffe baatulabulanga tubeere beegendereza eri emikwano gye tufuna era gye tumala nagyo obudde bwaffe. Kitange yannemerako ku bantu abawerako nga nti oyo mukwano gwo Uganda taata ono kikyanjagaza. Naugamba nti oyo mukwano mukyamu gwolonze mukyamu era wandikyandibadde kyamagezi omukole ki? Omute. Kale gwe ng'otonnaba kulonda mikwano kyandibadde kirungi osooke ogyetegereze. Era gwe akyali n'abazadde bo nga balina kye bagamba ku mikwano gy'olonze kiba kirungi owulirize mukwano gwa ngeri ki gw'olonda. Bangi nnyo ku baganda bange bannyinaze abakoze eki? Abakkiriza basembezza Yesu Kristo mu bulamu bwabwe ng'era ng'omulokozi waabwe abazze nga bayita mu mbeera ezeefaananyiriza bwe zityo. Ne bajja nga babuulirira abakkiriza ne bawandiika ebitabo nga babuulirira ng'era balabula abakkiriza abajja mu kukkiriza. Era ebitabo bino bituuse ku bantu bangi. Ng'era abantu babugamba bannaabwe nti oyingidde obukristaayo naye embeera eyo nga si nnyangu nnyo, ne bakutiisatiisa nti bw'onoolokoka bw'onokkiriza Kristo obulamu bugenda kukubeerera buzibu. Omu ku bantu ng'abo yayitibwanga awandiisa ebitabo yandiga nti abantu abatiisatiisa bannaabwe basinga obungi era tubeere beegendereza nga tukola ki? Tukola emikwano.
omu ku bawandiisi amanyikiddwa mu kyasa ekye-19 yayitibwa nga C.S. Lewis yandibadde akkaanya n'ebigambo bino kubanga ye yagamba bw'ati nti abatakkiriza baleetera abakkiriza baleetera okukkiriza okubeera okuzibu gwali mu kiwonvu ky'okusalawo abatakkiriza bakuzibuwaliza obulamu era tebaagala okukulemesa okukola ki okusalawo newankubadde abantu ababa boogera ebiseera ebisinga nga bw'oba byetegereza ebigambo bye bayogera ebigambo bye boogera tebikola ki temuli makulu era biba tebizimba naga nti twogeza n'olokoka naye nga mu butuufu aga nti ogenda kulokoka ogenda kulokoka ove ku mwenge n'emikwano ogenda gifira wadde n'emikwano mingi ogenda kulokoka ogenda kufuuka mu Seventh Day ove ku mbizzi naye nga bw'osooka n'odda ku mabbali omubuuza omwenge ogwo walajja oyo abadde alina makulu ki mu bulamu bwono gw'olemesa okukola okusalawo nti agenda kukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we era mukama w'obulamu bwe abatakkiriza banafuya nnyo era banafuya nnyo abo abandyagadde okukkiriza Yesu naye nkugambye nga ate bye bakugamba tebirina makulu tebirina muzinzi gwonna naye kino kye nkugamba ate si buli muntu nti ojja mwesalako bw'obeeraawo nga emikwano gy'olina gyonna oba gy'olina gyokka mu bulamu bwo gyabo boogenda nabo ku kkanisa neweesalako baliraanwa abo ku kyalo ab'oku mulimu n'obeesalako olw'okuba temulina nzikiriza y'emu eyo ki eyo nkola si nnuŋŋamu era si nnungi abo batakkiriza kye kimu naawe balina omugaso eri obulamu bwo ngero kyava agamba nti tekirina makulu ge kikola ng'ofunye omutawaana mu bulamu bwo onoonye muganda waali emitala naye ng'olinawo wano ki muliraanwawo wadde muliraanwawo temukkiriza kye kimu muliraanwawo wa mugaso nnyo eri obulamu bwo mu kiseera eky'ebizibu kale nno ne bw'oba ng'oyingiridde okukkiriza oba kwa Seventh Day oba kwa ngeri ki okutafaanana mikwano gyo ne baliraanwa abo bw'oli nabo tekiba kya magezi gwe okubakola ki okubeesalako n'obatwala nga abatakola ki abatalina mugaso eri bulamu bwo naye ate tulina okubeera abeegendereza ebiseera bye tumala n'emikwano egyo abatali baki bandowooza nanzikiriza zizimu naffe kubanga nabo balina kye batugattako ekiyinza okutuusa ku ndowooza zaffe bagamba nti ndaga b'oyita nabo nange naakola ki naakubuulira empisa zo abantu b'otambula nabo emikwano gy'ofuna nagyo olina ntugambye wali teweesalako na mikwano egyo egibadde gikulinaana olw'okuba enzikiriza yakyuse kati n'ofuna abooluganda abalala muliraanwa wono abeera wano alina omugaso naye emikwano gino nayo tulina ogikola ki tulina okugyegendereza omukwano gw'ofunye gugattako oba gujjako bujja simanyi oba munfuna bulungi emikwano gino gye tufuna abavubuka abato abavubuka babaga waliwo kye bayita peer pressure nagaye nti mbulira gw'oyita naye n'akubuulira empisa zo kati bw'otabeera mwegendereza mu ngeri gy'ofunamu emikwano ojja kukkakkana ofunye enjogera n'empisa ezifaanana n'ezaabo b'okoze eki b'olinaana
kakati otuuse ku mbeera ey'okusalawo nti mu butuufu ettamiro ndikooye, ejjoogo ndikooya mu maka gange, oli mukubi wa mukazi, ebyo byonna obikooye, naye emikwano gino gye weerinaanyizza nti nze omukazi tamanyira, ne bakulemesa okukola okusalawo okuva ku mwenge, okuva ku sigala, naye nga bye bakusibamu tebirina kyebikola kyebikwongeramu. Yensonga lwaki bwe ntunuulira olunyiriri luno olw'omunaana kyamateeka olwokubiri essuula eyabiri olunyiriri olw'omunaana, abakulembeze b'amagye kye baba bagamba abaana ba Isirayiri ne babasaba nti gwe munnange bw'obanga mulyo ofunyeemu enkeka weeraliikiridde otidde kyandibadde kyamakulu nnyo n'okola ki neweesalako mpolampola nodda ewuwo n'otamalaamu balala maanyi. Simanyi oba mwali mukyegenderezza, muyinza okuba mulina omulimu gwe mwakutte olwo natandika okweyogeza naye guno omulimu tunasobola okugumalakola kino ekkatala lino linaggwayo olwaleero. Abantu ab'ekikula ekyo kino nakirabako, nina driver gwe nali mmanyi yatukoleranga, naye nga bw'asiŋŋaana obuseerezi atandika okwogerayogere okulemesa bannaaye, awo tetujja kusobola kgenda. Lumu nanyiiga nnyo ne mugaa nti oba bikulemye kola ki biveeko, naye wano tugenda kukola ki, tugenda kuyitawo ate tolemesa munno mulala ayagala okukola ki, alina ebirowoozo ebikola ki ebimugamba nti nsobola okufuba n'enkola ki n'empitawo wano. Omu yali taniboyi naga nti wano tetujja kusobola kubeerawo, era nenyiiga Mukama nsaasa nemugaa nti gwe vaawo funa woogenda woyimirira, ffe tutetenkanye tulabe nga tunaakola ki, tunaava mu katyazi kano. Era bwe yavangawo ono n'osobola drive okumulaga nti kino nakino tujja kusobola okuyitawo okukola bwoti ne bwoti, era kakkananga olw'ekisa kya Katonda akatyazi tusobodde okakola ki, okukavvuunuka. Kati abantu abamalamu amaanyi mu kukkiriza ne mu mirimu gye tuli nti ekyo kyotandiseeko ne gundi kyamulema, bantu babigezezzaako bangi nnyo, bikoze eki biganye. Abo abakulemesa okukola ekyo kyolaba nga kikutwala mu maaso, ng'ate twagambye lunaku lw'eggulo ti bwe tubikwasa Mukama asobola okutukola ki, okutuwanguzisa. Abo bakole ki, baggalire ebweru. Kati bannamagye bano abakulembeze b'amagye ga Isirayiri babaga nti bw'olabanga omutima gwo gunafuye weemulule mpolampola, tetujja kukubeerako bubi. Mu kifo ky'okumalamu bano n'okusaanuusa emitima gyabwe, gw'okole ki, gwe odde eka. Omulwanyi omu bw'ati aweddemu amaanyi n'essuubi, atandika na bwama mpola mpola, kakananga ejje lyonna alikozeemu ki, alimazeemu amaanyi. Kiringa bw'onookwata ejjinja, njagala weetegereze, bw'osuula ejjinja mu mazzi kuliko engeri y'obuyengoyengo obujja nga bugenda bugaziwa. Kale katandika nga akatono, ettondo liguddemu, ogabula nga amazzi gakola ki, gakola amayengo bwe gati. Akati noono atandika nga kaama, akaama ako ne kabula mu ki, mu ggye lyonna. Omukozi yenna aleeta ebigambo ebitakola makulu nti batwadde wanene nnyo, tukome wano, alemesa banno okukola ki, okukola, oyo kiba kyamakulu. Bwe kiba kisoboka mukyuse waakolera oba mugobe avule ki. Era naawe obanga obaddemu omutima ogwo ogumalamu abalala amaanyi, bali ku mulimu gwa Mukama, batetenkanya engeri gye banaabuliramu enjiri, noga awo tubuuliddewo enjiri okumala emyaka n'emyaka, naye abantu baawo baaguba.
omalamu abo Mukama bayogedde nabo nti awo nsobola okuwangulawo omwoyo naye guba ki naye guba gumu naye gwe noyogera ebigambo ebikola ki ebimalamu obumazi amaanyi abo Musa agamba nti abo basabe bakole ki baddeeka oyo mujje mu nteekateeka ezitwala omulimu mu maaso kubanga ye agenda gukola ki agenda kuguzza mabega ngambye tetwesera ku bantu bonna abatwetoolodde naye kyeŋŋamba nti abo abalesiga ensigo ey'obutiitiizi n'okutya abo n'ebibozibozi byabwe baleeta ate twajjirwa social media anti muyita social media ennaku zino oyo naye aleese ebizibu mulina enteekateeka ogekulanga waliwo asuddeyo ekintu asuddeyo akantu noga ekintu kye tubadde tuzimba okumala ebbanga ono ka statement kanyiza obunyizi ku ssimu ne kasaabulula byonna ne kamenyamenya byonna ebibadde bikola ki bye mubadde muzimbye nga mulaba mulina gye mukola ki gye mugenda era nga mulina kye mugenda okutuukako ekyo bw'obanga gwe okulembera omukutu ogwo ate naawe nkuwa magezi nti omuntu ng'oyo olabule oba ne ku mukutu okwo mukole ki mugjeeko tekijja kukubeera kyangu kuddamu maanyi na kubeera wambavu ng'emboozi z'owulira okuva mu abo abakwetoolodde zakumalamu maanyi na ssuubi tekiba kyangu kuba naawe otandika obyefu n'obirowooza oba nakoze okusalawo okukyamu oba tebiikole olaba biri byabalema n'otandika naawe omutima ogwo omutiitiza okukola ki okuyingira kale nno Musa kyava atugamba nti twetegereze nnyo era tubeere beegendereza bwe tuba nga tulina enteekateeka abo mu nteekateeka zonna ezibeerawo oba za kkanisa oba kampuni oba nawaka mulina enteekateeka waka naye olwobeera enkikoze ekika nga mulina enteekateeka ze mwagala okutuukako nga oli ekisooka mugundi nga bwe byakolawa kumalamu ki kumalamu bantu ssuubi tugenda mu lutalo muyinza okulemwa okuyingira amagye naye mu lutalo bwe bakulaba nga wafunye ekiwundu ng'ekiwundu kino kibi nnyo ng'ogenda kubatawanya butawanya mu lutalo omalemu n'abalala amaanyi nga kye bakola kukutunuzaamu mu budumu bwa mmundu gwe ne bakuleka ng'okoze eki ng'owedde n'emikwano gikwerabirire ddala kubanga mugenda mu lutalo mu maaso eri omulabe mumulumba mumufunzizza ate eno gwe banno mikwano gigayi naye mukwano gwaffe tumulese mu kabira wali kakati ekiba ekyangu bw'oba tosobola kwetambuza weewaawo nga tosobola kutambula nga banno naye ng'ate gwe onafuye nnyo ogenda kubafuukira kizibu gwe nga bakukola ki bakuzikiza yenkola eno kale gwe mu kifo ky'okubeera nti banno ogenda bambalamu maanyi na ssuubi kola ki deeka mu bulamu bwaffe mu lutalo luno lwe tulimu n'omulabe sitaani twetaaga bantu bazzaamu bannaabwe maanyi na ssuubi ababalamu amaanyi abo tubakole ki tubeewale bwewaawo ekigambo kye tuyinza okubagamba nga tetubagobye abo abateekeddwamu ensigo ey'okutiitiira nti temuba nakutya temuba naki temuba nakutya kubanga Mukama ali wamu naffe naye gwe nziramu okukigamba nga bwe twatandise gwe alimu embeera ey'okutya era gwe asiga gwe buli kimu nteekateeka eriwo gwe onoonyerezaamu biremesa nga tunagenda wala deeka Mukama omulungi nkwebaza
olw'omukisa gw'otuwadde okugabana ne muganda wange mwannyinaze enkyene yaleero. Bw'abanga abadde omu ku abo abamalamu abalala amaanyi n'essuubi olwaleero afuna ekyokuyiga nti Mukama ali wamu naffe, naye bw'alaba nga bimuyinze taasobole abiveemu aleke abo abakyalina essuubi n'amaanyi ogenda mu maaso n'enteekateeka ze bateesezaako. Tubeerayo Mukama ne mu mirimu gye tukola wambeeramu abatumalamu amaanyi n'essuubi, kamaaso gaffe galeme okutunuulira abo oba ebyo bitwolekedde naye tugateeke ku ggwe omutandisi era omumaliriza w'okukkiriza kwaffe. Tubeerayo Mukama katulabe omukisa gw'okuyita mu lunaku luno, okusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.